So mwena mutwegatte otukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu. Amawulire ge neeyongera mu maaso okufuna okuva mu kibiina ekya NUP wali omukulu Bobi Wine woono abadde akakasa esayidi eno. Maaso awo nina munnange ate Nalukoola naye abadde n'obubaka munnange esayidi eno. Kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Ziza Bafana munnange beeguddeko ne Shadia TikTok. Bannange ebigenda okubeera ate mu maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kati kansooke nkutegeezeko munnange wali amawulire gakyagenda mu maaso munnange wali okutambula era nga munnange wali omukulu Bobi Wine nno abadde n'obubaka munnange era nga abatannaba munnange ate kujoyininga oba munnange abatannaba kubeera nga weegatta munnange ate ku kibiina ekya NUP kakati nno byabadde akakasa. Mwena mutwegatte otukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala mu butali bwenkanya. So tusitukire wamu baganda bange twerwaneko tukyuse ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe ffenna, no matter the tribe, no matter the language. Webityo nno munnange ebyo byonna byonna nga bikyagenda mu maaso esayidi eyo omukulu Bobi Wine nga byabadde akakasa mu katambi awo era nga ku sayidi yemu. Nina message gy'oli gwe omuvubuka wa NUP naawe omuvubuka munnayuganda atannayingira NUP. Okulonda kutuuse. Abavubuka mwenna aba NUP bakubiriza okwetaba mu kulonda, mu kusalawo obukulembeze bwaffe. Oteetabeemu abo abanaatabamu bajja kutusalirawo. Nkwegayirira ne ssekwegayirira yenna weetabe mu kusalawo abakulembeze bo. Ate naawe omuvubuka munnayuganda ali eyo atannaba kwegatta ku NUP, buno bwe budde weegatte ku kibiina eky'ensonga, ekibiina ekirina ebiruubirirwa ebirungi ku lw'ebiseera byaffe eby'eggwanga lyaffe eby'omu maaso. Jangu weetabe mu bukulembeze bw'abavubuka ne mu bukulembeze ku mitendera emirala gyonna. Muvubuka munnange tosigalira mabega. People power, our power. Wali agatambula update etambula esayidi eyo nno olunaku olwaleero wabaddewo munnange wali nno abaagala munnange ate kaadi abaagala kaadi za NUP munnange babadde batuuse dda nga batandise munnange ate okima empapula zaabwe wali ziyite zi NUP munnange ate nominations wali foomu babadde batandise munnange ate ozireceiving okubeera nga bagenda kwetaba munnange ate akaseera nga akagenda okudda kaawo munnange ate akufuna kaadi nengeddeko kaawo Nina Rose yabadde yatuuse dda munnange naye okubeera nga akima empapula ze kw'ossa ate ndabyeko kaawo ne ku Mr. Moshi naye nkugambye nga bw'olengera ekifaananyi ekyo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga byebyo ebitambula ate esayidi eyo ku mukulu Bobi Wine ku kibiina kye ekya NUP. Kakati nno sigenda kubeera nga ndwawo katugende mu maaso wali Ziza Bafana munnange wali beeguddeko munnange ne TikTok Shadia. Bannange Shadia nno yeekanze nnyo ng'alabye mwana mulenzi ono abadde atera okutambula ennyo ne Dr. Jose Chameleone nga batalaga munnange Africa. Nze wammanyirawo ntulaba tutitito ani gwotunuulidde wali ani owange kuluje soko je banande how are you mwana yayeru to mwana yafana nadde bana mwero nayo mwana yatufana nzala bazungu dojala bajundu naye betoli mujudo ndi mujudo mwana yatufana nedda ndimu omutsayo omuzungu nzali yeddala abazungu era wano kati wozze ndo walungi ate wano ogenda vaawo
tugenda kuwa kisenge wali bakuwe buli kimu osule wano nkakasa nensanise okulaba bulijjo nkwagala mama bolingo nsanise okulaba mukwala webale kusala. Mwana muwala nno wali Shadia munnange abadde agoyinga kwezi yeewuunyizza nnyo okulaba munnange ate mwana mulenzi munnange ate cool boy oba cool je esayidi eno inno ye abadde agamba nti no bannange ono omwana nga yakufaananyiza bafana bannange bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo ku updates zino kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.